nga Salongo yamala n'alinnya mukyala we yakagere n'amanya nti namuwa ssente ajja kugenda kunaku nga yazimuwa lwakuna ng'akimanyi nti ku lwokutaano yatoolako n'atwalako mu bbaala. Yes. N'amanya nti kunaku olwokutaano agenda mu ambiyasi. Kati n'amanya nti ku lwokutaano ekiro ajja kugenda ssente kanaddemu akakuume akomewo akamubuuza ekyo kimaze okulaga omukyala nti mulagajjavu mu byakola. Bw'oba ng'okedde ku makya nti omusajja ne asacrificinga n'okumwagala gwe ku mutima tonnamwagala ate kyemmanyi nti ono omukyala yagenda okusinga okwagala ennyo omusajja mu maaso gwe baweemu emyezi egi bwe bana bafunye kansala omutuufu n'ayogera omukyala nakkiriza okubeera n'omusajja yagenda okusinga okwagala omusajja mu myaka egiddako awo olimbuulira bwe tukyali balamu nga Allah atuwadde obulamu oligenda n'okola ku mukyala interview ng'ate ayombera musajja ku lwa bweru. I will be the English course. Okitegedde? Nile course. Nile course something like that. Mwalingamu stories. Aha. Kati bwe beera nawolovu. Salongo beera nawolovu. Salongo. Wamma Salongo amagezi genkuwa. Ogutateganya teguzza nvuma. Omukyala oyo omulaba nga bw'omwesibyeko ate naye nga bw'akulumizza olaba ye mukyala omutuufu gw'ogenda okubeera naye. Agenda kutuuka akuwa ebyalo obikoowe bukooyi kati by'oli mu kugobagana nabyo. Bw'agenda mu ntebe ng'adda ku buliri, bw'agenda mu buliri ng'adda mu ntebe. Gw'okimanyi nti kyonna kyongera mukazi kwagala. Ante kati kankubuulire Kadija olwaleero omukazi omugezi akimanyi bulungi nti okumma omusajja sexy si kikulu kubanga buli street gy'oyitako kuliko abeetunda 10,000. Kitegeeza omusajja oyo kitegeeza omusajja oyo asobola okufuna sexy ekyo si kikulu ekyo omukyala yakimanyi n'ebino byonna byakola abikola kulaba Salongo ayina obugumi koowe bukooyi kati by'oli mu kugobagana nabyo. Bw'agenda mu ntebe ng'adda ku buliri, bw'agenda mu buliri ng'adda mu ntebe. Gw'okimanyi nti kyonna kyongera mukazi kwagala. Ante kati kankubuulire Kadija olwaleero omukazi omugezi akimanyi bulungi nti okumma omusajja sexy si kikulu kubanga buli street gy'oyitako kuliko abeetunda 10,000. Kitegeeza omusajja oyo kitegeeza omusajja oyo asobola okufuna sexy ekyo si kikulu ekyo omukyala yakimanyi n'ebino byonna byakola abikola kulaba Salongo ayina obugumiikiriza obumala. Omukyala yakkiriza dda. Omukyala yakkiriza dda. Omukyala yakkiriza dda. Kino kyokka omuntu omugezi naga naye omusajja ono nga bye bagamba si byebyo Mukama najja kuwa omukisa n'omutegeera nnyo. Omanyi nti omuntu oso omufula mukwano gwo nnyo asinga kati yono omukyala kyaliko ayina ebibi byalaba ku Salongo. Olunaku lwagenda bizuula nti ebibi byalaba ku Salongo ate bye birungi lwagenda okumwagala. Ensonga eno gikutte mu ngeri era Salongo nze musaba ekintu kimu fe abasajja tetupowa mangu. Abasajja tetupowa mangu. Nze ninako omusajja twagenze ku mbaga y'omwaka oguwedde mwezi ogwo gwa November yatandika okwana omuwala oyo nga basoma. Omwana n'amugamba siri kwagala toli sitayiro zange gye bugenze bwetolola bwe buti nga ye sitayiro ye. Kati Salongo gumiikiriza essaawa yonna okuva kati Salongo agenda kwagala nnyo. Byankubiddeko jessimu n'angamba nti namugambye kadaamu ono gwe watwala ku kyeye yaliwo yankubidde n'angamba nkwegayirira omusonyiwe muddemu nga bwe mwali. Salongo n'angamba Adija essaawa eno ndi mu kuperereza muwala ono ndaba nga alabika atandise okunjagala. Toggwamu maanyi ate bbugubugu si muliro. Nze kati kankubuulireko nawe olova oyo omulaba wasomako katabo ka Musisi Omuzira. Sikajjukira naye nga nkamanka oyinza obba tewakasoma naye wakawulira wakaalifa ate emyaka gyaffe twasoma ffe ku Musisi Omuzira mwalimu yagala
era maama Adija noteeko gendo ba meeting era nabeerawo ku muntu gwatayagala mbusagala Salongo mpise muyaye mbunagana okusasula sente nadduka nze ndabange Salongo amugamba kankusaliza tiketi ogenda okola ekikukyeyo nsagala kukola kyeyo ayagala kubeera tiketi gyayagala okusaza emunywereza waka kino kyokka omugezi yagenda okukiraba Adija ne bagamba nti omuntu oyo simwagala nga buli lunaku ate woogenda nja kuwa example twogere kwani ku mmere ya papazi emmere ya papazi eyo yansobera nze simanyi lwaki naye buli lunaku woolya laki woolya breakfast woolya supper woolya buli kimu gy'otayagala okitegeera kitegeeza oyagala emmere eyo naye otabuti kukyogera amantu nti emmere gy'osinga okwagala ate kibi nnyo omukyalo otandikira munno era mbagamba nnyo abakyala sakosimewo nakati wotunulira ne video engeri mu motoka awo omukazi ng'anyiza engeri gyakozemu bw'atyo ku kibegabega kya Salongo nze kati kankubuulireko anange Kojja yesi y'omukazi emenya nga watandika nanno oya oba otya okukkiriza oboga bwe nakkiriza nanzijako laavu yonna gyannina era nze Salongo nkuwadde gabuwa gwe tandika okukola omusajja byakolera omukazi gwayagala nga tojjeeko kigere nga totunuddeeko Bali omukazi agenda kero na kulumu kumacha byonna byakutegekedde abikusumululira abikuwe kubanga ye yakkiriza dda oyiro mbunno katandika okujja akote yeeraliikirira abakyala bano famire eno abaagalana nze nkubuulira amazima bagenda tandika obufumbo bwabwe ate bunywere bulungi kubanga tebubaddemu byakwekiriranya nti nkwagala nti nange nkwagala wabaddewokko kadimandi bazimbye bond ekintu kye bakinywezezza era gundi Salongo nkusaba ekintu kimu kwata mukyalawo mufuniyo obudde obw'eddembe mutwaleko autu oba sekyo kati bino byoga nti omutwale simanya otandika omuwa abantu bagire nedda I'm proposing omuwala bw'anaagaana tasobola kukagaana agezeeko tulabe tasobola kukagaana kati kankubuleko buli mukyala ayagala musajja amwagala kati ate Aisha amaze okizula nti ono musajja amwagala kati mbuulira nsonga ki Aisha gyawe obutayagala Salongo ng'ate Salongo amwagala adi yagala omusajja atakwagala yagala omusajja atalaga nti akwagala kati ate wuuna akiraze gukyoga nti yekyamimu musiro okulaba omwami ono nga amwagala n'amuzala bawala basi nze Salongo mumpe ne mu comment section mwennyini obwedda Salongo kakati Aisha muwala wange gano nkuwadde gabuwa omanyi bagaga kuweebwa munno nze gano nga kuwadde sikusisinkanangako tondabangako naye bugwanga lyonna buli mwana ow'obuwala aba muwala wange omwana ow'obulenzi abeera mutabani wange uwa obudde bwonna obwo busigadde ku nsi sooka obukwase mu Salongo togenda kwejjusa abakazi bangi Salongo basobola okufuna naye bw'abanga Salongo yeesibye ku ggwe nkwegayiridde wa Salongo obudde toddamu nakwogera kintu kyonna mbu simanyi Salongo simwagala akkirize Salongo amwagale naye ajja kumwagala nakakubuulidde dda kati anti Salongo yajjako omwana muwala essimu byakwerinda asooka abeere n'essimu Salongo agenda mumuwa esinga gye yamuggyako it's amazing agenda kumuwa esinga gye yakuggyako mbu yamuggyako essimu kati bajja mutwalira omukazi muli banyiivu kubanga temuli mu pulaani za Salongo ye Salongo ezo ze pulaani ze kati mwabanyiiga kijja bagwako bugumu njagala asooka akkirize nti wange oli anywere Salongo atandaba nakukola dduuka Salongo Lwokutaano luno musaale mwenna otolesa hard bintu biggwe basalaba ojjo oyingire mu kyakola kyokola mugende mu muzikiti teesa n'abawalimu bagende nti nva wano nga batuwooye ezo sente z'edduka zimuwe nga mahale
toyonoona ssente zaffe ate tutuuke n'owasa omukazi nga te ssente teziriiwo. Ezo ssente zikolemu mahale. Muge nti nkuwadde amahale gaagano genda otandike bizinesi. Teri mukazi gwe baali baziwadde. N'asigala. Okimanyi nti nno abakazi bessa amadaala. Alaba omusajja ng'azitowa obukadde bita n'omuga nti mpa amahale gaakakadde. Abasajja ffe tukwatibwa ennaku n'omuga nkuteereddeko n'emmotoka. Abakazi anti kankubuulireko abakazi ye muntu akeera ku makya nga tamanyi valiyu gy'azitowa. Teri mukazi yali akedde ku makya n'amanya nti nzitowa bwenti. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigoza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kusiiba. Abasiramu mwebale kusiiba. Isibo kitukoze sibubi n'akamu abakyala mbalaba munyirira ebintu by'okweragajalira mu kisiibo mwabivaako kati muteekako ka lipstick n'obeera nga kwegamba ekisiibo tekikuyisa bubi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi ye mbadde ngenda oba batuukiza kuki. Bali na kyenjagala okusooka okubabuulira naye nkyerabidde. Ogenda babuulira ku kali akajaani kasala olubuto. Akanachoti habu. Nenda akanachoti habu nako mbanja kababuulira. Naye ninako embadde njagala okutandika nako nkerabidde. Ekisenze bonna okutta figa zaabwe. Buteefaako naddala olubuto. Abakyala nno olaba kasita lujja lulwaneko nga terunaba kujja naye kasita lumala okutuuka bwepaba luzibu lwakugoba anti olubuto anti ekintu kyonna bagamba prevention is better than cure. Obuuka nabwo bungi naye maama wano we twatudde olaba sibitegeera abakyala bangi weebali naye nga ekintu kizibu kijja kiraba n'akireka n'akitunega kyekimanyi nekimala otutuuka nga takyasobola kukirwanyisa. Anti naye abamu bwe batuuka mu bufumbo baba bamanyi ensi ewedde. By the way ekintu nkigamba nnyo abakyala nti okimanyi nti ate bwe wandituuse mu bufumbo wandibadde ate ogonda nnyo okusinga ng'omusajja akyakudeetingako eri. Abakyala kye batamanyi nti omusajja ng'abadde akyakudeetinga emikisa gye egigenda awantu awalala gibeera 75 ku 100. Naye omusajja bw'amala n'akuteeka ewaka emikisa egigenda awalala osigazaaga 2. Kyovola bamutu joga. Tetubajooga kyo tubakwasisa empisa. Olwokuba mubadde eri mu mbeera ey'okusiikaddeko eno nkulabako obudde butono n'ogenda n'osinkana omulala kati bwe ntuuse waka ne nkufuga olaba nga akujooga. Naye nga si bwe kiba. Era nze nsaba mu sawumu eno gye tulimu baseeka bonna abawalimu ku mizikiti mufube nnyo okusomesa abakyala obufumbo. Omanyi obufumbo kintu kikulu nnyo naye abakyala kye batamanyi. Nze nalinako omukyala omu yaŋŋamba nti Kitonsa neegomba omuvuzi w'ekigaali naye nga nzire waka nga nninawo omusajja. Kojja ogambye ota? Neegomba omuvuzi w'ekigaali naye nga nzire ewaka nga nnina omusajja gwempita omwami nga nnina omuntu kale anvunaanyizibwa akankubira essimu n'ambuuza wendi n'amazima n'angamba eyo gy'oli oluddeyo ddeeka. Abakazi mwesonyiwa abasajja. Musajja bw'akuteeka mu bufumbo kimanye nti ye destination yeesembayo obeeraawo naye ebintu by'okweteekako pressure bannaye. Omukwano gwange omu yaŋŋambye yabadde ayogerako ne mukyala we conversation nga taliwo ng'alina olugendo gy'alaga n'amugamba naye munnange nno mukyalo ndeetako stress naye buno obulamu bwakweyagala njagala nga bwe nkwagala. Omukazi ansa gye yamuzeemu yamugambye bwe mba nkuleetako stress kati ne wakatodda eka yabadde alina gy'alaga. Kati mulimu mutima ngamba omusajja ono bw'atereka message eyo
n'akomawo n'akulekera awantu we mubeera n'afuna awalala n'omukubira essimu n'agamba nti waŋŋamba sikomawo naye nga gwe omutima owulira oyagala dde naye nga gwe amugaa nti waŋŋamba sikomawo nga buli ogezaako omugambo oddaddi waka n'akufuadingira message eyo oba nalaba mu firimu oba yali mboozi era byali bwe bityo omusajja n'agenda n'afuna accident mu kkubo omukazi n'atandika okwenenya bali ku limba ey'ekabyakabya obuzigaziga nga wa abakazi banne tuli mu mbeera ey'okusoomoozebwa ffe abasisinkana abantu oba nga ffe bakansala abajja ne tufuna ku gundi z'abantu ez'enjawulo abakazi muyisa bubi abasajja wanvuze sipiidi tewabuuzizza ku bantu kankwanirize tukyanyumyakuba awo ndaba nga tusimbudde tukyanyumyamu bunyumya abatulaba tuli wano n'Adija tubadde tuli ku kamera kati kale katutandike mbadde manyi tukyanyumyamu mboozi yaffe nja kusooka obbalamusako n'ekiramuso ekisingira ddala okubeera ekyamaanyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ne bannaffe ab'enzikiriza ey'obuuyi buli omukama mulungi era zembeera ze weewaawo nze Kojja Kitonsa nabaga nti kasitonda bawano basigenda kunyumya ku ssennyonyi nga bwafollowinga ssente za muyi wa musolo sigenda kunyumya ku mpuuga wabula mba tuli mu nsonga ezo ezireetera amaka ezireetera omukwano ezireetera relationship okusaanawo ffe bye tubeeramu ebintu bingi byemubuusa amaaso oba oliawo n'essennyonyi oba n'empuuga twandibadde tubalaba bulungi nnyo singa ebintu bino eby'omukwano babitegeera bulungi nnyo manyi omuntu alina omukwano tali amulukwe mbanne omuntu alina omukwano tali alukwe mu mukazi we omukazi alina omukwano takiitinga bbaawe naye omuntu nga talina mukwano kimwanguyira nnyo kiitinga omusajja we naye ng'olina laavu singa tusuba ffenna bannaddiini singa tusimbisa ntusomesa abantu laavu kyeki okwagala okwagala n'okwo Uganda temukyalimu laavu tulabira ku social media mu comment section teziriiwo oteekayo omwagalwa wo n'agamba nawe twende in tears ojja kukiraba oyo nno gwalaba yasookera waagundi anti Adija kankubuulire mu kkubo gy'oyita totandikira ku kolansi ojja okuba ebinnyo paka lw'olinnya ku kolansi kati nze bwe nkufuna Adija ne banga nti gundi wasooka waagundi n'ova ne waagundi n'ogenda ne waagundi era ye yali pulaani ya Katonda mu ntambula yo toyina muntu gw'ogenda kusisinkana mbulamu bwo omusookereko omusembereko ate naawe yadde olina oyo omuntu era olina gy'ozooyita kubanga Katonda buli muntu amukubira luutu n'amugaa nti mu ssaawa bwe ziti ku lunaku bwe ruti ojja ku staginga wano oba toli staginga paka kufa so kati ebyo byonna ziba nteekateeka za Katonda n'olwekyo ebintu ebimu tubikwatenga mpola muno bw'aba afunye omwagalwa we muleke bannange ate omuntu mumusanyukireko banange emitima emibi mwagijjawa egitaliwo bannange simanyi lwaki ennaku zino omanyi nze kino ekintu nkyogera nnyo kibi nnyo Adija omuntu okugenda mu kintu kyatasomye omuntu okubeera mu kintu kyatasomeseddwa kyogamba n'omukwano tosoma musomo omukwano nti abantu baguvaako kati Adija tolina gye walaga naye gye wakulira ero liba ssomero maama wo wakimanya nti taata wo okuva yamuteeka ewaka Hajati teyaddamu kugenda kunoonya haji mulala kati ekyo kikulu okimanyi nti haji bwakuwoowa oba oteredde naye munnange tuyina guruupu wano omukyala n'abeera nga maama we okuva bwe yamufuna ali ne taata we ye n'atuuka ewaka omusajja n'amuteeka ewaka nga mu maka yakamalamu emyaka 4 ayinamu omwana omu n'afuluma n'addamu n'akuba endongo omukazi n'aleka abaana awaka n'afuluma abakazi gye bali kati kankubuli ejjoogo ly'abakazi n'agenda ngenze out ng'oluusi n'omusajja ali safaari agenze kukola ate abasajja ababeera bize kati kankwe teri bwenzi businga nga bakazi ng'abasajja bali bize nga bali kubyeyo ne baba tali kubyeyo musajja ayinza okuba nga ali wano naye nga agenda ku country n'akomawo
bwatyo omanyi kati enaku zino emirimu gyakyuka abasajja babeera bize naye mu nsi yaabwe abakazi baabwe benda okukamala bwe kisanga omukazi nga talina nsa era kankubulyeko olaba Adija abali singo si benzi naye abakazi abafumbo benda nze kankubuulire ebitundu 75 ku 100 lodge sente z'abakola lodge bazijja muffe basajja bafumbo n'abakazi bafumbo anti temwewa mirembe mu maka eyo abakazi tebagaba mirembe n'abasajja tebagaba mirembe naye emirembe gino twandigifunye singa abakazi bategeera kye baagala emirembe gino twandigifunye singa abasajja tutegeera kye twagala kubanga olwaleero tulaba nnyo lwaki Adija nti olero nsobola okubeera ku social media nendaba abakazi abasinga mukazi wange 100 ezo firuta ziba zibalimba Kojja anti kyekiri kyenkugambye nti kibi nnyo okubeera mu kintu ky'otaasomeseddwa kuyiga ffe twagenda twaswikinga digito nga tetumanyi okitegeera singa twali tumanyi digito kyetegeeza bino tebyandibaddewo naye tuli mu bulamu nze golaba biki nsobola okugenda anti otaddeyo ka positi weekozeeko ng'afuna omulala mulinga ofunamu abasajja nga 10 abakuwaana ate nze mmanyi abakazi abasinga okwogera bwe batyo baba baludde nnyo mu struggle kati nze kankweteri era ofubanga nnyo n'otawasa mukazi abonyeebonyeeko nze nkubuulira amazima abonyeebonyeeko mu by'omukwano mu by'essente mu byaki abaddeko mukazi gwo yekka n'asula nga talidde kyokka ate gwe bw'omuwa emmere akuyita mu ssiru be bakazi b'ennaku zino kubanga aba yabimanyiraga agamba ne bwenzeewo omutima gwakaluba dda leka nga abakazi ababadde nnyo mbuzigo nga bava mu bagane bakuba amabaala nadda naye bakanga yagala kulya kimu abakazi abo babi nnyo be basinzeera okwonoona obufumbo bw'ennaku zino obufumbo bw'edda bwabangawo nti nno omuzadde we yakumanyanga nti kati muwala wange Adija nsaba bw'aba akuze otuuse okufumbirwa njagala agende mu famire ya mwami Musa wali wa ya mwami Mustafa yerimu ensa naye olwaleero tuli ku Kampala bwensanga Adija nga social media nga ntandika omufu nga ntandika omufumita olubooziboozawo kakananga Adija mutengudde omutima nga n'Adija yagadde omuntu gw'atakkiriza kuva ku mutima gwe wabula gwayagadde olw'ebigambo bino ebyokungulu kati bwe bufumbo bwe tulimu kyova olaba abakazi nakugamba okutwala abasajja baabwe ku poliisi obbalo palayisi fedde emisango twamanyanga nti omuntu yamalanga kubba mbuzi nte okitegeera abakyala tebasomeseddwa biki ebiri mu kamera buziraba ekyobuli mu kamera bigambo ki byengenda okwogerera mu kamera binankuuma nga nsigaze ekitiibwa kyange ekyobukyala oba bugenda ku kinzijjako byebintu ebimu ebyo abantu batasobodde kusomesebwa kyova olaba leero social media nze njiwalana anti ffe wetulabawo akabaluseewo nga tuyinikira nze mpalana social media era sijja balimba singa tekyali nti kati gwe mulembe wantamya social media genda olabeko ku social handles zange okuva lwe twakola programs kyapostinga lwaki postinga obulamu bwo olaba Adija abantu abasinga obungi tebamanyi bwe bakozesa social media kyoba nakugambye nti olwero jja nakusanga omwana ng'aguze samusanga ye aguze data we n'omusanga nga naye atudde obufumbo bwe tebukyawangaala bakansala bali everywhere buli akwata essimu ye ng'atandika munnange ng'oyagala okuuma omukazi abeera agamba afunye omulimu gw'omu mutwe weebale nnyo bakansala bayitiridde obungi oluvaayo munnange ng'oyagala obeere w'amaanyi omusajja bw'akukuba ekikonde mufumbire mazzi ogamuyiire oshegeera bakansala basusse obungi ba motivational speaker bangi
oyo olukwata essimu kaakati mukyala munnange nno gwe atudde eyo nkimanyi otudde ku maggwa neffe eno gye tuli life etambula bw'olaba ng'omusajja akumanyiira ky'oba okola zingamu ebibyo tambula ogende guno mwenkanonkano gwe tuliko omulembe tegukyaliko bantu byakumanyiira naye ng'oyo yennyini naye ng'oyo yennyini akuwa amagezi atudde mu kasimu ke mu katikitooko peegi ke nga n'amala atambuzaako bw'ati ku kamera n'olaba ebiri emabegawo ojja kunywerera ewuwo naye ekyabakazi tebakirowoozaako nina emboozi gye nalabyawo nga okola eya Salongo w'Emitiyana nenkwatako yakutteko Kojja abasajja nolabye bwe tuyitambiza ate nakutagenze ku Facebook yange nengamba Kojja janguko wano olabe boy child ali mbizibu kyankutteko baneekamba buulire mu abakazi abali eyo jjukira abakazi temwatondebwa kwagala mwatonderwa kwagalibwa omanyi ebintu bino byawukana okitegeera temwatonderwa mmwe kwagala mwatondebwa twatondebwa kufuna temwatondebwa kwagala ontegedde Adija abakazi temuliiwo kwagala muliwo kwagalibwa kyova olaba nsobola okujja mu inbox yo netandika okugamba ebigambo bw'oba tonnatuuka mu tayimu eyo enjagala tosobola kukkiriza but gyenkoma okukulaga nti nkwagala gwe n'olyoka otandika okunjagala kyova olaba nti mmwe abakyala mulwawo okumuvinga on ate nze omusajja osobola okumpeza mezi nga Kitonsa nkukyayi neŋŋenda naye nze ate bwe nkweza mezi nga Kitonsa nkukyayi twegusobola okukuluma songa omusajja gwe siyombye naye besikoze eki n'otandika mukwano nakoze eti munange kiki ye mukyala okitegeera kubanga wotandikira okunjagala nze ate bye mba nkwagalako mba mbimaze okitegeera mba mbifunye nga mmaze buli kimu kubanga nti ffe abasajja twatondebwa okwagala abakyala okutandikira ku ndabika ye naye mmwe abakyala osobola okunsanga nga simanyi na kusala kirevu nonga kemwagadde ajja ku kiyigo kisala nja muyigiriza nosanga nganze Kojja Kitonsa ndi musajja wa masaati nkane mutufu Kojja nkwanye naye wa masaati njagala t-shirt nonga tujja kuzigula okitegeera nosanga nga ndi wa kikalu nonga ajja kudda ku jini okitegeera so kati mwate abakyala muliwo okwagalibwa yensonga lwaki nammwe bwe mumala okwagalibwa mwagala kyova olaba nti relationship mugivaamu mu bulumi naye nze nsobolokera ku makya nenva mu mukwano ensi neetategeera Kitonsa yamuvinze ono naye gwe buli muntu ategeera n'otandika okugamba mukama otandika okupostinga nabaki otandika okupostinga obuyimba obuleeta ennaku ate era twalabako omuwala yali akaaba nga tulowooza ali mu content yamaliriza yeetuze iye kyova olaba nti abakyala mwe mulina kwagalibwa ekyo ekintu ekyokwagalibwa bwe kikuvaako obeera tukyategeera kati gwe oyana kwagala nze nga nkwagadde byenkola okuseducinga nkuteeke mu layini gwe kwosinziira okunjagala okitegeera so abakyala abatulaba eyo bw'osanga ng'omusajja ng'ayagala okusacrificinga ayiwewo omubiri abeere naawe tomukeereya yadde ayina ebibulamu kati kankubuulire teri musajja ayina bibulamu omusajja Katonda yamukola nga byayina byebyo byogenda okugattako yeggwe engoma z'omwagala byoyagala abeere kubanga gwe bye bibulamu tobimanyi kubanga tomwagala bw'onoomala okumwagala ennyo noga nti kati mbutuufu nzikiriza kanjagale Kitonsa ebyo by'obadde olaba ebbali nga bibulamu byensonga lwaki akuyise otereeza ebyo yes era abakyala kati babeera bakola mulimu maama akola omulimu gwe nagumaliriza kubanga omuzadde azaala n'akukuza n'akuteeka ku nsi kati bino ebisigadde ebigenda mu maaso akuta
naawe onoonye mukyala waabi abigumumalire kati kankubuuzeeyo kino ekibuuzo abasajja abatulaba bali eyo maama wakkubidde essimu n'akugamba ayagala olugoye lwa pasika oba olwayidi ne mukyala wo nakkubira n'adija waliwalo naye yakuweereza dda kameza nga nti mukwano nno omunange olaba idi etuuse gwolowooza omusajja ndaba eyo osookaani osooka maamawo kuggwa omukyala yendowoozayo ojja kusooka maamawo kyovula abamaama baba baagala abaana abawala naye nze Kitonsa osooka mukyala nja kusooka mukyala wange nsooke muwe ennungi afune essanyu kati mugambe tulonde ey'amaama ne maama ajja mmulondera ennungi naye kemmala nsooka ey'amaama lwe lutalo tojja kulya mmere waka sijja kulya mmere waka ate era nakino n'ennyongero ki nange n'ennyongero kikutegeeza maama nti era tonvuga sipiidi naawe oyina taata asooka akuwe nange nsooka empe mukyala wange oluvannyuma nzije nkuleetere maama naye abasajja ensobi gye bakola abakazi ensobi abasajja gye bakola kusooka kulowooza tiagenda kusooka ku maama we maama sikuzaamu maaso era mwena abakyala abasajja bali abadde balina ensobi nti nina kusooka maama naye maama agenda n'okumanya nti oli mu ddwaliro nga mukyala we yakututte dda maama agenda okumanya nti ekiro tewalidde emmere wasuze oli temperature erinnye mukyala wo nga yagitegedde dda okitegeera kati abakyala mukwate bulungi abasajja mwe muleete abasajja okukyuka omusajja ayiyeewo omubiri nalabye Salongo ono ng'atuuse n'okugamba nti ye alirwedde okuva mu ddiini eno gy'alimu ey'ekikatuliki ajje mu busiraamu ku lwa Aisha kati nga Aisha ekyo kyonna ekitiibwa wa Allah ogenda kukifiirwa omanyi ekitegeeza okyusa omuntu abadde owakayipusamu n'okamulesa n'akateeka wali n'omutereeka wano mu layini n'omutereeza n'omuzza mu nte kati eyo yempeera Aisha gy'abadde agenda okusooka okufuna naye nga bwe nakugamba nti olaba Adija Katonda yakuwa amagezi agakusitula Mukama akuwa amagezi agakusitula yagenda n'okuwa agakusuula buli muzadde yenna ku nsi ayagala muwala we afune musajja ali serious ayagala muwala we afune musajja wagonjebwa nze aji ngenda Salongo ngenda kumbazaako ekintu eki nti ayina paati gye yanzannyidde yasinze okunnyumira eriwe y'okugoba omukazi ey'essente gwokimanyi nti aji bino byonna kimanyi nti mukyala we ayinamu ebitatambula bulungi Salongo amanyi nti mukyala we ayinamu ebitatambula bulungi gwayagala oteeka mu maka naye buno bwe bumalirivu bw'abasajja akulaga kale ajjenga bwalinja mmutereeza kubanga bw'abanga omukyalo ono yeewola ku mwami ssente n'ategeera nti omukyalo ono mulagajjavu n'embyakola n'agenda n'essente nazireka mu nju ne bazibba nze nno kye nalowoozezza ng'omuntu tiyali amutesitingira ssente Salongo yazirina n'amupima Kojja ensonga eno gikutte mu ngeri eri professional yes nsobolokera ku makya Adija nga n'ebintu bye nkwagalako naye nga nakulinnya dda akanyuma kati Adija bw'ava wano nga bwe mumanyi aseebulukukira wa aseebulukukira ku papaazi bw'ava ku papaazi atulako mu mmotoka eddakiika 10 tolimbye nga mwali avudde ku papaazi tannasimbula mba oba nkola kina yes abera mmotoka eddakiika 10 no just obeera ku banyijjo badde wali eri nga omaze okusiibulukuka olya kamere obeerako ku ssimu awo ku bumesigi bwo then bw'osimbula kati wandaba otya nze mbadde example naye mmanyi nawe bwotyo bw'okola olusiibula wali omaze okulya kafutaaliko bulungi nnyo ng'oyingira mu mmotoka olingira mu mmotoka ng'osooka obeerako ku ssimu tosimbulirawo so kati abantu banyo balina embeera efaanana kati omuntu nga Salongo yamala n'alinnya mukyala we yakagere n'amanya nti wenamuwa ssente ajja kgenda ku lunaku lwetani nga yazimuwa lwakuna ng'akimanyi nti ku lwokutaano yatoolako n'atwalako mu bbaala yes n'amanya nti ku lunaku olwokutaano agenda mu ambiyasi
kati namanya nti ku Lwokutaano ekiro jagenda kasente kanaddemu akakuume akomewo akamubuuza ekyo kimaze okulaga omukyala nti mulagajjavu mu byakola bw'obanga okedde ku makya nti omusajja ne asacrificinga n'okumwagala gwe ku mutima tonnamwagala ate kyemmanyi nti ono omukyala yagenda okusinga okwagala ennyo omusajja mu maaso gwe baweemu emyezi egi bwe bana bafunye kansala omutuufu n'ayogera n'omukyala nakkiriza okubeera n'omusajja yagenda okusinga okwagala omusajja mu myaka egiddako awo olimbuulira bwe tukyali balamu nga Allah atuwadde obulamu oligera n'okola ku mukyala interview ng'ate ayombera musajja ku lwabweru. I will be happy for that couple sikulimba. Nze nkubuulira amazima omanyi omukwano guno guli fane. Wali obaddekawo mbulamu onoga nti oyo omusajja sisobola kumusisinkana mbulamu bwange ne bwe kuli bakufa ne bwe kiri bakye at least tusigadde babiri ng'ensi ekyalina population ya miliyoni 45 najja mbulamu bona omukkiriza nga temunasigala bameka omuntu oyo gwosinga okwagala mbulamu kubanga gwe mu bwongo obwo bukujjira nti omuntu oyo mubi bw'ajja ate mbulamu bwo nakola bali tosuubira noga kitegeeza kiri baali bamuwaayiriza ekitegeeza kino okitegeera ne baŋŋamba omusajja oyo kino ng'ate si kyali kumbe gwe ku mutima oyongera kumwagala kubanga by'obadde omusuubiramu tabikulaze okimanyi nti Adija kyangu nnyo omuntu okujja okukuba emboozi ku kale newereka ekizaamu nekwera ku bantu balala kyangu nnyo omuntu okukuba emboozi ku Kitonsa ne bakugamba nti oyo Kitonsa omulaba ne bakutyuninga tayisa sikaati buli w'omulaba omulabira mu kifaananyi nga tayisa sikaati omulaba akutte sikaati mu Mukama najja n'akuwaayo olunaku lumu ennaku 2 omwezi tomusangako na sikaati muki mu ngalo noga naye ono omusajja baŋŋamba tayisa sikaati nojja nemujja nemikwano gyo nga wa naga naye omusajja ono nga bye bagamba si byebbyo Mukama najja kuwa omukisa n'omutegeera nnyo omanyi nti omuntu oso omufula mukwano gwo nnyo asinga kati yono omukyala kyaliko ayina ebibi byalaba ku Salongo olunaku lwagenda bizuula nti ebibi byalaba ku Salongo ate bye birungi lwagenda okumwagala ensonga eno gikutte mu ngeri era Salongo nze musaba ekintu kimu fe abasajja tetupowa mangu abasajja tetupowa mangu nze ninako omusajja twagenze ku mbaga y'omwaka oguwedde mwezi ogwo gwa November yatandika okwana omuwala oyo nga basoma omwana namugamba siri kwagala toli sitayiro zange gye bugenze bwetolola bwe buti nga ye sitayiro ye kati Salongo guminkiriza essaawa yonna okuva kati Salongo agenda kwagala nnyo byankubiddeko jessimu naŋŋamba nti namugambye kadaamu ono gwe watwala ku kyeye yaliwo yankubidde naŋŋamba nkwegayirira omusonyiwe muddemu nga bwe mwali Salongo naŋŋamba Adija essaawa eno ndi mu kuperereza muwala ono ndaba nga alabika atandise okunjagala bwetoggwamu maanyi ate bugubugu si muliro nze kati kankubuulireko nawe olova oyo omulaba wasomako katabo ka Musisi Omuzira sikajjukira naye nga nkamanka oyinza obba tewakasoma naye wakawulira wakalifa ate emyaka gyaffe twasoma ffe ku Musisi Omuzira mwalimu kikonyogo mwalimu kasitole k'ebisolo byali 3 mwalimu Wakayima mwalimu Nawolovu mwalimu n'enjovu ne biteekateeka empaka z'emisinde okimanyi nti Nawolovu ne Wakayima bakwata kisooka bonna Wakayima aba atuuka nga ne Nawolovu atuuse ku mugongo yamweripira right wakalaba twakasoma mu Luzungu ndowooza simanyi wakalaba the English course okitegedde Nile course simanyi mwalingamu stories kati bwe beera Nawolovu Salongo beera Nawolovu atudde wamma Salongo amagezi genkuwa ogutateganya teguzza nvuma omukyalo oyo omulaba nga bw'omwesibyeko
ate naye nga bwakulumizza olaba ye mukyalo omutuufu gw'ogenda okubeera naye. Wow. Agenda kutuuka akuwa ebyalo obikoowe bukooyi kati byoli mu kugobagana nabyo. Bwagenda mu ntebe ngadda ku buliri, bwagenda mu buliri ngadda mu ntebe. Gw'okimanyi nti kyonna kyongera mukazi kwagala. Anti kati kankubuulire Kadija, olwaleero omukazi omugezi akimanyi bulungi nti okumma omusajja sekisi si kikulu, kubanga buli street gy'oyitako kuliko abeetunda 10,000. Kitegeeza omusajja oyo, kitegeeza omusajja oyo asobola ofuna sekisi ekyo si kikulu, ekyo omukyala yakimanyi. N'ebino byonna byakola abikola kulaba Salongo ayina obugumiikiriza obumala. Omukyala yakkiriza dda. Wamma. Omukyala yakkiriza dda. Omukyala yakkiriza dda. Tuzze ffenna tumwegayirira ayagala Salongo. Kino kyokka omuntu omugezi mu byayogera yagenda okitegeera. Kati kankubuulira Adija, omuntu gw'otayagala n'osembera waali. Ne bagamba mugambe nti tomwagala, mutunuulire maaso nga sikwagala wantama. Okitegeera. Era ebyo byonna tolina walala gy'ogenda eryakwagala, gwe lwaki olinaana omuntu gw'otayagala. Era maama Adija n'oteeka okugenda obba meeting era n'abeerawo ku muntu gw'atayagala. Mbusagala Salongo ampise muyaaye. Mbunagana okusasula ssente nadduka. Nze ndabange Salongo amugamba. Kankusaliza tiketi. Ogenda okola ekiku kyeyo. Saagala kukola kyeyo. Ayagala kubeera. Tiketi gy'ayagala okusaza emunywereza waka. Kino kyokka omugezi yagenda okukiraba. Bwadija ne bagamba nti omuntu oyo simwagala. Nga buli lunaku ate woogenda. Nja kuwa example. Twogere kwani ku mmere ya papazi. Emmere ya papazi eyo yansobera. Nze simanyi lwaki. Naye buli lunaku woolya lunch, woolya breakfast, woolya supper, woolya buli kimu, gy'otayagala. Okitegeera? Kitegeeza oyagala emmere eyo. Naye otabuti kukyogera amantu nti emmere gy'osinga okwagala. Ate kibi nnyo omukyalo otandikira munno. Era mbagamba nnyo abakyala. Sakosimewo n'akati. Wotunulira ne video engeri mu mmotoka awo omukazi ng'anyiza engeri gy'akozemu bw'atyo ku kibegabega kya Salongo. Nze kati kankubuulireko. Anange Kojja. Yesi y'omukazi emenya. Nga watandika nanno. Oya, oba otya okukkiriza. Oboga bwe nakkiriza nanzijako laavu yonna gyannina. Era nze Salongo nkuwadde gaabuwa. Gwe tandika okukola omusajja byakolera omukazi gw'ayagala. Nga tojjeeko kigere, nga totunuddeeko bbali. Omukazi agenda keerona ku lumu ku makya, byonna byakutegekedde abikusumululira abikuwe. Kubanga ye yakkiriza dda. Ne oyiro mbunno katandika okujja. Ako teyeeraliikirira. Yangambye nti nno essaawa eno leka oyiro teri. Teyeeraliikirira. Kagenda kujja kyabaakanya kiri ekintu eki. Kola byokka omusajja byateekeddwa okukola. Kubanga ono alina mukazi we. Oshegeera kale maama mugobaganye mu nnyumba. Era gwe togifuluma. Ate mbuno nga waliwo no webaleeta omuwala bwe yajja mbu bakole content. Mbu ono n'alinnya boda n'abalekawo. Kola lwe yalinnya boda lwe yali agirinnyange emuzza wa ssenga. Naye yaddayo mu nju n'alinda Salongo. Gambye oli olina mukazi wo. Era Adija nsaba emboozi eno. Loddamu gendo ogikola. Nzikiriza meeting abaagalana. Tugende ffenna. Abakyala bano, famire eno abaagalana, nze nkubuulira amazima. Bagenda tandika obufumbo bwabwe ate bunywere bulungi. Kubanga tebubaddemu byakwekkiririranya nti nkwagala nti nange nkwagala. Wabaddewo ko kadimandi bazimbye bond. Ekintu kye bakinywezezza. Era gundi Salongo nkusaba ekintu kimu kwata mukyalawo mufuniye obudde obw'eddembe mutwaleko autu oba sekyo kati bino byoga nti omutwale simanya otandika mu abantu bagire nedda I'm proposing omuwala bw'anaagaana akawa tasobola kukagaana agezeeko tulabe tasobola kukagaana kati kankubuleko buli mukyala ayagala musajja amwagala kati ate Aisha amaze kizula nti ono musajja amwagala kati mbulira nsonga ki Aisha jawo obutayagala Salongo ngate Salongo amwagala
adi yagala omusajja atakwagala yagala omusajja atalaga nti akwagala kati ate wuuna akiraze gukyoga nti yekyamimu musiro okulaba omwami ono nga amwagala n'amuzalawa ate nga inbox ze nafunye nga buli muntu angamba mutwale wa Salongo basi abawala basi nze Salongo mumpe ne mu comment section mwennyini obwedda Salongo kakati Aisha muwala wange gano nkuwadde gabuwa omanyi bagaga kuweebwa munno nze gano nga kuwadde sikusisinkangako tondabangako naye bugwanga lyonna buli mwana owobuwala aba muwala wange omwana ow'obulenzi abeera mutabani wange uwa obudde bwonna obusigadde ku nsi sooka obukwase mu Salongo togenda kwejjusa abakazi bangi Salongo basobola okufuna naye bw'abanga Salongo yeesibye ku ggwe nkwegayiridde wa Salongo obudde toddamu nakwogera kintu kyonna musimanyi Salongo simwagala kituufu tomwagala kkiriza Salongo akwagale ojja kumwagala yagwosinza okutuwa abagezi ku internet akkirize Salongo amwagale naye ajja kumwagala nakakubuulidde dda kati anti Salongo yajjako omwana muwala essimu byakwerinda asooka abeere n'essimu Salongo agenda mumuweesinga gye yamuggyako it's amazing agenda kumuweesinga gye yakuggyako bajja mutwalira omukazi muli banyiivu kubanga temuli mu pulaani za Salongo ye Salongo ezo ze pulaani ze kati mwe abanyiiga kijja bagwako bugwi mujja kinyiigira kubanga temuli mu pulaani za Salongo ye Salongo mu pulaani ye yali wakuggyako Aisha simu Aisha asobole omumwagala ekyo teri akinyiigira ekyo yekka agenda okinyiigira yatamanyi kyayagala oli alina mukazi ali mu pulaani zaabwe nga gwonyiiga muli balogo bali mu pulaani zaabwe ezibatwala mu maaso gwe omuntu omwana damu ng'onyiiga muli balogo era Adija anyiiga nti Salongo yajjako Aisha essimu tamanyi kyayagala balogo muba blocking mwe mujja kunyiiga nti Salongo yajjako Aisha essimu ye yali pulaani ya Salongo weebale nnyo ate kati mwe munyiiga biki yawe ensonga nagamba nti nze Adija buli we nakomanga wawaka ng'essimu yange nteekaawo ono ye essimu eyiye nga bagikubako nekiro nga twebase kati omuwala agamba ti Adija engeri gye nalimbadde nga mbeera nzekka of course abantu balinga bakola ki bakuba kati Salongo n'anyiga n'akola ki n'atwala essimu omulala akuba n'agyasa n'akugoba naye yakuggyako essimu akutereeze osigale ng'oli wuwe kati ogwo omukisa ogenda gusangawa ogw'omukisa omuntu agenda gusangawa Adija gwe omanyi abakazi abali okwo abaagala okwo omusajja amukubira essimu amuyombese nti okoze ensobi laba nno bewo bennyini okomawo waka nga toyomba ngale wenkusomooza nyombese kati gwe omanyi abantu abawulira ennugwe Salongo byakola Aisha bewo bennyini abagamba nti banyiivu ku Salongo byakola bye baagala ng'amuleka atya wammwe aleke mukazi we adde ku mmwe temubitegeera mubiveeko bali togendanga mu pulaani z'abaagala na kuzinyiigiramu okujjako nga naawe oyagala kugenda kutandika kugenda mu masiriki naawe ofune kubanga tosobola kuŋŋamba nti oli alina mukazi we ate future plan ya mukazi we ate gwonyiige bwe nkuyita omulogomba mubi kuba nagambye Salongo nti kati tonnabakolera mukazi dduuka oba oli mukolere Salongo n'agamba njagala asooka akkirize nti wange oli anywere Salongo tannaba nakukola dduuka Salongo Olwokutaano luno musaale mwenna otolesa hard bintu biggwe basaala ojja oyingire mu kyakola kyokola mugende mu muzikiti teesa n'abawalimu bagende nti nva wano nga batuwooye ezo sente z'edduka zimuwe nga mahale toyonoona sente zaffe ate tutuuke n'owasa omukazi nga te sente teziriiwo ezo sente zikolemu mahale mugende nti nkuwadde amahale gaagano genda otandike bizinesi teri mukazi gwe baali baziwadde
Nasigala. Okimanyi nti n'abakazi bessa amadaala. Alaba omusajja ng'azitowa obukadde bitano n'omuga nti mpa amahale ga kakadde. Abasajja ffe tukwatibwa ennaku n'omuga nkuteereddeko n'emmotoka. Abakazi anti kankubuulire ko abakazi ye muntu akeera ku makya nga tamanyi value gy'azitowa. Teri mukazi yali akedde ku makya n'amanya nti nzitowa bwenti. Adija nkiddamu nga ne maama wange mwali teri mukazi akeera ku makya n'amanya buzito bwe paka nga amaze okulaba omusajja amukwana lwamanya obuzito bwe naga bulijjo omusajja ono asobola okuŋŋamba banaye mutuvuga sipiidi ye omukazi amanya obuzito bwe nga bamaze mukwana nagamba kumbe bulijjo ndi kweno level Oitegeera naye abakazi abasinga bonna abeerawo nga tamanyi buzito bwe yessa amadaala ombuzi onoolyaki abeewanika nga bo be batalina kye bayina ati kyekyo kyenkugambye kukuna bane mmwe abakyala muyina okumanya valiyo yabwe abakyala muyina valiyo nnene era nze bwe ndaba omusajja ng'agala bangi omukazi ne ngalaba ono tamanyi kyalina oli musajja wanjawulo otegeera oli kojja w'abasajja adijja abasajja bajooga abakazi n'omugalaba ono gw'omanyi abakazi valiyo yaabwe nti nnene omusajja akeera ku makya n'ajolonga omukazi ng'omukazi asacrificinga yakwagala lwakuba nti nno abakazi bateekeddwa okufumbirwa n'otamuwa kitiibwa kati nkubuulira adijja omukazi n'akeera ku makya n'atandulula ebigere ebi n'oddamu mugoma nga tokyasobola mumukwata kati ye mukazi lwakuba nti ate nammwe era abakazi bwe tubaagala ennyo ate mujooga bujoozi n'osanga omukazi omusajja bw'amwagala n'alowooza nti ate kati nze nsembayo yeggulu ly'ensi ono wesiitajja kubaawo n'ojolonga omukazi n'otawaate musajja we kitiibwa n'omujolonga n'omuyisaamu amaaso n'omuyita kitatagassa n'okola ebintu ate ebinyiiza omukyala bye yandibadde okolera omusajja wo ate n'otabimukola n'omuteeka ate mu kategole y'emu n'abaana gwe okimanyi nti n'abakazi bayisa abasajja baabwe nga bayisa abaana n'amubogera mugaa nti togeza n'otuuka wano obudde nga bugenze abakazi gye bali bwe batyo naye bw'ofunanga omukisa tofuna musajja afaanana bw'atyo nga gwe njogeddeku wali mu kusooka naawe omukazi naawe omusajja otafuna mukazi afaanana ng'ono gwe njogeddeko nywera kubanga adijje abakazi abalungi bangi kasi tokkiriza nti tebasinga mukazi wange otuula naye naye olunaku lw'oliraba omwana nti atonda amusinga togenda kusetolinga kubanga abakazi abalungi bangi n'abasajja abalungi bangi bwe njogera obulungi bw'abasajja mwe balaavu nniga bansiba mu jjimu bansitula bunyama temwessaawa laba kubanga nammwe ate muli bangi naye njogera ku musajja omulungi ayagala mukazi we alabirira mukazi we amanyi valiyo y'omukazi kati kankubuulira omusajja atasobola kukusibisa nviiri z'oyagala nga bw'onookera kumakya n'omugaa nti njagala kusiba wiivu nagga nti asooka oteekemu kapenso oyo si musajja mulungi ate nga twasanga Salongo bava mu saloon bali beeyagala tetwasanga bava mu saloon bali beeyagala naawe kaviri kaali kapya bali beeyagala nakugambye eddaabo tubajje nakugambye abo bo tubaveeko babeere mu laavu yaabwe era mwabavuma mwe balabe baabali mwabavuma mwe balabe baabali kati nze kankubuulireko adijja tusisinkane n'abantu abo omukisa omunaku olwo ekyo ekiro Salongo ajja funyisa Aisha olubuto anange Kojja nawe tetuzaamu nnyaaje maanyi nze nkubuulira amazima Aisha muwadde ka package kabwerera kabakyala Salongo muwadde package ya bwerere y'abasajja okitegeera ebintu bitambule anti package y'abakyala nze ngiseera mitwalo 25 y'abasajja aga kati mbataddemu emitwalo 55 mu nnoonyi mazima nkuwe package omukyalo oddeyo ng'omusajja omutu amutunulizi bwoti
oyiro najja Seri njagala otandika okulaba Salongo ng'ekimuli kya Roza njagala Salongo otandika okulaba nga Aisha ng'omubisi gw'enjuki nga buli ogulengera bwoti kale nga booster kubanga ezo alaba immune booster ezo ziraba kasita ogirozaako bwoti buli lwetula bwotuyagala kugirozaako bwetula bwotuyagala kugirozaako bwetula bwotuyagala kugirozaako kati njagala omukyala abasajja bwe Salongo njagala nkoka package otandika okulaba nga Aisha nga immune booster nti buli kaddo ino kalyako boosting omubiri kalo kakiripu nino kasalira mu Salongo akafune bali beeyagala era Aisha bino biveeko byolimu naawe biviireko ddala oli Salongo yakufunye yakumaze ne Salongo takyalina gyalaga okitegeera muli muti era mmwe abavuma abatandise commenting eyo no sense wa mugwe tulaba mmwe bannakyeyombekeddemu muve kubaagalana kati nze kanku Aisha teri mukazi mufumba asobola commentinga kintu kibi bano bannakyeyombekedde bakyabula akuuta babi nnyo omukazi yenna ng'ali mu laavu aba ategeera tasobola kukola comment etategeera naye gwa ku muntu nga bamumenya omutima nga kisasalala ajja kukola comment ogambe nti siriddamu kuwasa otye zikankuya abantu abavuma abantu ku social media tebali mu laavu omukazi ng'ali mu laavu endowooza yebeera lovely omukazi ng'ali mu laavu n'endowooza yebeera lovely naye omukazi nga tali mu laavu abeera ne attitude ez'ekisiru okitegeera ne bwomugayo ekintu ekyamakulu alabanga kibi anti kati kankubuulireko okwegatta no sex byanjawulo okwegatta n'ekikolwa byanjawulo okwegatta ne sex byanjawulo nga bwolaba omukazi ali mu laavu agenda mu sex mukazi atali mu laavu yeegatta obulande kaze tonta ebintu bibiri byanjawulo nkuwulira muntu ali mu laavu akola sex honey are you okay can we have sex owaye twegatte tebyawukana twegatta muddi mama gundi onazijulira tozijulire laavu teriiwo nkufuna naye kankubuulire muve ne ku ddagala ly'amazzi mu byesonyiwe omukazi yenna ayina amazzi babawa simanyi hangire njagala nemwekatankira ebintuntu munoonya amazzi otya teri mukazi atalina mazzi nze ngamba nnyo kojja tetukutegeera otuyitira otugala tujja tufune eddagala naye ate otugamba ate ti amazzi tugayina nze siyitangako mukazi kumwa ddagala ly'amazzi mwe mugendeyo gye babalimba simanyi janywa eddagala ly'amazzi omukyala simanyi kano ka national water n'okola otya simanyi gula emifaliso ate lwotakosezza national water tebiriiyo omukazi national water we ali wano waggulu mu bwongo gwe kwata omukyala oyo mwagazisa ekintu kyalimu kimuteekemu in a friendly way omubiri gujja kwesumulula gwokka kubanga omukazi yenna Katonda tabangako musiru kuteekawo kkubo nga tewali kaseerezi kyemugamba nti mmwe abaguzi abakazi eddagala ly'amazzi musinga Katonda otegeera kyemugamba abayita abakazi temujje muno eddagala ly'amazzi musinga Katonda otegeera ye n'alekawo ekkubo n'atateekawo kaseerezi n'atateekawo wooyita omuyita musiru omukyala yeetaaga ekintu kimu keya gwe mukolera ebyo byawulira ebyandibadde bimuleetera okulowooza ebirowoozo bitereere wamu oli okulabye w'omugamba nti munnanga tugenda kukulukuta gatutwala nze adi gyedda nga sinnawasa
Tugala kulukuta mu mwala. Nze Adija nga sinnawasa. Ng'omukazi ne bw'onnimba otya nti Kitonsa I love you. Naye nga totoba. Manya okyannimba. Olunaku lw'otandika okutoba. Lwe lunaku lwentegera nti otandise okunjagala. Ate just bwebera nature y'omukazi neyefa. Teriyo. Omukyala yenna ayina okuba n'entandikwa. Ate abaali ab'olwazi. Anti abo beera Katonda bakolanga balwazi. Era omukazi ow'olwazi wakufuna bujjanjabi. Ye Katonda yamutondanga ekyo tekiriiwo. Nga naye bw'onookera ku makya buuza abasiisi ba chapati. Amanya nti eŋŋano yange evaamu pieces mmeka nti 23. Agenda okumaliza ossuna 23. Afunawo kapiisa akataweza 24 ne kasigalawo. N'abo Katonda bwe yali atonda nabyo gye biri bwe bityo. Namune nali mpulaani nze nti akatiba kagenda fulumya 10. Wajjayo ow'ekikumi mu omu atajjula. Okitegeera. So kati mwe abakyala ebyo bye mubeeramu ne mugamba nti simanyi kangende ne mwekatankira obusera ne mwekatankira simanyi okula ne mwekatankira simanyi omugosoola simanyi ne mwekatankira simanyi waliwo wali nakadde akaseerera ennyo simanyi kakyako abakazi ne banywa ebintu bingi ne bakyuka ne hormones. Ne weesanga ng'omukyala abadde agenda mu nsonga ze bulungi atandizo zimisinga lwa bintuntu bye banywa. Okitegeera Adija. Ne weesanga ng'omukyala abadde obulungi nnyo muno mu sensi ze atandise okufuna. Kyova olaba nti nze saagala mukazi awa mwana wange mata ga bisolo. Agenti. Oga amata gage baleeta ag'emikebekebe nze abalamu gabawe. Naye nze Adija nze omwana owange olumuzaala wali ng'ente eyo weeri mumukamira amata aganywe. Agente. Bwe naawe maama w'abaana making sure nti togenda kuyonsa mwana wange tozaala. Omanyi lwaki ennaku ze tuzadde abaana n'osanga ng'omwana kyangu nnyo okufunyiza ebikonde ng'oli maama we yanywa amata ga bisolo. Tewamulabyawo ku social media yagambye nti this message goes to my beautiful mom. Mama weewumuzeeko. Okitegeera. Alimu amata g'ebisolo. Bino ebintu ebimu ffe tubikola tumanyi twegawabira bulamu bulungi naye njagala okimanye nti eno generation yesinza okwonooneka fe abaakulira ku katunkuma abaakulira ku doodo abaakulira ku bugga tuli balamu nnyo ate tulowooza kikumi ku kinnaakyo. Jjobyo likyaliyo abo bonna ewaffe waabeerangawo jjobyo twakulira ku jjobyo mwe mwalya mmwe ku buguju. Ebigoju byosi bimanyi sunsa. Ebyo byonna anti twanoganga akasunsa kali akalimika wakati ne tunogayoko ku kasujju kana akatannakula ne tuliikiriza akasunsa kali. Ne tukasota ne tuteekamu ekinyeebwa kyaffe nga kisekule kya mu kinu wali. Ate omugoyo nga ndudde okulaba omugoyo okulu. Byebyo byonna abaana bye bamisinga emibiri tegibirina. Kyovula balowooza absent. Omugoyo waliwo gye bakyagufumba. Nnyo. Mwali mulidde ku mmere mmwe envumbike nga yatuvu. Nga bagitaddemu. Yes. Lumonde. Oyo yenna nga watuvu. Tukuma omwanda gaffe ne tuteekamu evvunga lingi erijja ne tusuulangako ekiti ekiriko omuliro waggulu ne tuteeka wansi evvu. Olwaleero akawuka ako kejjeeko. Olwaleero mulyazaamu gundi microwave. Kubanga nze nzijukira masanyalaze ku masanyalaze. Bafumbanga lumonde dadi wange nga alina olusuku. Nga we bafumba lumonde najja ku makya nga asuzeewo nga bateekako ku katimba ku nku nga bamwokya nga tumunywera ku caayi. Olwaleero tebikyaliwo. Mpulira nga njagala ndye ku oyo lumonde. Olwaleero takyaliwo. Oba nga bateeka entamu enkalu ku manda eyayonooneka ey'entobo nituuzaako lumonde wateekamu akaliro katono buli yakufunanga akaliro n'akola akakala akayero. Nga tojulira na mugaati. Tosobola. Naye kati blue band n'emigaati ne zesita bye bijjudde mu nnyumba z'abantu bye byokunywera ku caayi ku makya. Kyova olaba n'endowooza nzungu. Kyova olaba nti gwe bw'onoofunamu okumesinga apu ne national water yo ojja kunoonya lubricants. Tolinayo kintu kyonna kiri nakyo ky'osobola kukola kulowooza kyogamba ffe kati olwero genda obuze bamama baffe n'ebyo tebabimanyi.
naye basatisfyinga nga bataata baffe. Okitegedde? Bataata baffe babeeranga satisfied. So abakyala, yes, abakyala mulekerawo okugenda nga mukozesa ebintu nti Adijja olwaleero ebisinza okusuula abantu ayinomo ndi muzungu internet n'obufumbo bufiiridde wano simanyi motivation speaker gundi yayogedde bwati ne bwati togenda kummanyira internet social media simanyi biki nga muswaza yes abakyala abakyala mwegumbulidde okuswaza abasajja bammwe naye kino nkibagamba nammwe muswaliramu. Mbuulira musajja kyagenda okuwasa nga walese bbaawo mu mawulire ali luddawo taliyo era tomulowoozaako teri yagenda kugira nga walese bbaawo mu mawulire naye tajja kusanyusa Eva. Naye abasajja muyitiridde okubba ssente z'abakazi. Twalabyeyo omukazi yavuddeyo ng'agamba nti omusajja yamubbako ssente ate n'amala n'awasa ne muganda. Nedda teri musajja abba teri muntu abba ne batamusiba. Oba wazimu oyagadde buno buba busungu bwe bukwogeza nti yabbye. Lwaki tewamusiba luli? Kyobola omukazi bwanyiga atandika okujja n'agamba ate tomalako enkubanja n'okubanja. Teri mukazi ayawukana na musajja nga tamubanja kubanga ffe abasajja bwe tuba ne bakyala baffe tuyambagana. Nze mba simanyi tyogenda kera ku makyokyoke naawe oba tomanyi ngenda kera ku makyankyuke kati bwenkyuka abasajja ffe tuguma ne bw'olina kye nali kukolera ne balina kye wankola nsirika naye abakazi bo obutonde bwabwe tebasirika. Kati n'alabaawo ndaba namuwa ne kino kamugamba akize kubanga bba abakazi ba revenge. Revenge eyo tagikola nti takwagala aba revenge ng'oterere mu layini. Ku 10 abakazi baliko 8 aba revenginga nga bagenda. Abasinga aba revenginga ofuna omutima omusaasizi. Ogenda nti owaaye kirisi kirina kati kyansaba essaawa eno katugira tukontinuwinga. Naye abasinga bw'avaayo abatonotono bwatono nnyo alivenjinga alina Bali. Agwanze wofuna sente za ngozimpa ngenzi. Oli kasali venjinga agwa nti ndi venjinga nga akyali makataina jalaga. Akutiisa tiiso terere muki. Kojja wero ino okusoka n'obirowoozamu munnaye nga tonnafuluma. N'otamalaga fuluma otyo. Adijja ino mbikugamba. Anaagenda tategeeza. Anaazina takumba. Nakamubwe kati. Nja kukuba ekigwa nga nkuwa n'obulaga ate n'obuyitako. Abakyala bwe osazeewo okugenda tambula ogende ebisigadde oli bisanga luvannyuma. Naye ebyo byolowooza nti simanyi nze ngenda ekinsibye wano sente zange zenkubanja bwe sirizifuna toligenda. Osasula mpola. Adijja anaagenda sente si kyekiba ekikulu. Ekinsibye wano nze singa onoomala okukola ekintu kyange bwe kiti kye wayonoona nja kuviira. Singa si baana bange naali kulese. Baleko ogende tulabe. Okitegedde banaavaawo ddi. So kati abakyala temwogeranga bingi nga temugenda. Bw'oba omanyi nti okyalina omwami wo tomuswaza. Abakazi beerabira nti enkya tagenda kuvaawo n'agenda n'aswaza omwami we. Naye tuliko bakoddomi baffe. Mukama bwakuyambanga n'ofuna omukoddomi wo nga tategeera. Abasajja nze nina ebizibu byendabye ebyabasajja abajja mu famire ya mugundi mwini box yange. Abawasa baganda bange. Abasajja gye bawasa abakazi. Ife abasajja n'enkuwasa ne baganda b'abawala. Bw'abakuba vaayo. Abo tasobola nakusongamu nebikulemye vaayo. Akusongamu ati agenda omulope ku poliisi. Kyokka ngeri yakuba mukazi w'enkyane buli lunaku. Okitegeera? Abakyala muyige.
oyo akugamba nti oyo omusajja utakumanyiira ye mulabe wasooka. Mazima. Akugamba nti twala bbawo omulope wano genda omulope ku poliisi genda okole bwoti kyokka nga akimanyi nti ne bw'ova ku poliisi odda wa bbawo oyo. Akugamba genda olope omusajja oyo ku poliisi oba muyise bwoti takugjeewo. Abakyala mukozese emitwe. Oyo brother wo gw'obiita ennyo nti ze brother wange kyaŋŋamba siddamu. Mujja kulowoozesa abasajja bano nti obuwangwa mwabuvaako. Naye nga gwe osobola okugenda maka ga muganda wo nga mulamu n'otuulayo ennaku eziwere 3. Osobola. Adija, anti wano nkugambye olwaleero nti mujja kulowooleza ffe ababawasa nti obuwangwa mwabuvaako dda. Oba onfunye ontegedde kyenjogera? Nkutegeera. Obuwangwa mu kubuvaako nti gwe ne muganda wo mwatta ekyama. Obuwangwa mwabuvaako dda. Atagenda kuwasa lwaki akujja gye baakuwasa? Lwaki akuwa amagezi amabiko oli eyakuwasa? Obazimbirire. Okitegeera? So abakyala ekyo nakyo mukirowoozeeko nakyo nfunye okusomozebwa kungi eri abantu. Yes. So kati abakyala naawe nawo mutereere. Omwami oli eyasindika ow'ebweru eyawasa muganda we. Eyawasa muganda w'omuwala. Anti kati omuwala agamba omuwala agamba nti yagira yateeka ssente mu musajja ng'ali ku kyeyo ne bakola n'ebintu kati bwe baamali yatuuka eno ate yawasizza muganda we. Kati mba ndi awo nga nannyini musajja omutuufu ajja mu inbox eyange ng'akugamba nga nnyinnyonnyola gye byava nga ngamba nti Hadija nalabye oyo omukazi ng'agamba nti bba wange n'atwala bba wange nenga akalo ono omukazi ajja w'amaanyi agagamba nti oyo bbaawe nga nze omusajja tannampa na ttalaka. Walaba olugero luga nti bw'olimala okunyaga naawe olinyagwa. Nkufunye. Kati nze kankubuulireko Hadija kino nkigamba abasajja kansooke sayidi zombi. Abakyala mubeere beegendereza. Bw'oba oyina wootudde omusajja nakwana naye nga kwanira mu maka g'omusajja oyo tasobola kukuwasa. Kufunye. Omanyi lwaki? Bw'anaakuteeka ewuwe omusajja omulala ajja kukwanirawo ng'akwanira mu maka. Akole ono byakkola ng'oli ewange. Nkufunye. Kye kimu n'abakyala. Tolabanga ng'omusajja ajoonyisa mukazi we. Nga agira mukazi munno amuyisa bubi olw'okuba akufunye. Nolowooza nti gwe ekyo eyo embeera oli gy'alimu toligituukako. Ne bwe giriba emyaka 40 nga Allah abawadde obulamu. Kiri oli kyayitamu naawe ogenda kukiyitamu. Oba oyagala oba toyagala. Kubanga nze kino nkubuulira amazima. Omanyi musirama lw'ekigamba nti adhaniya wa dhaniyatu. Kitegeera? Nti Allah bw'oba mubbi akugerera mubbi. Bw'oba mwenzi akuwa mwenzi. Kati bw'abanga omusajja ayise mu bwenzi okukufuna era aliyita mbwenzi okufuna omuntu omulala. Onfuna bulungi Hadija? Kati gwe omukyale we baali bajoonyesa munno mukyala munno walaga nti ndi bulungi kiri oke n'ogaba n'amagezi. Ono yabulookinganga munne ng'asaba obuyambi bw'omwana. Kati naawe manya baalina okubulookinga. Kati ali mu kiro za anti Allah asasuliza bwenkanya. Gwe ekyo tokimanya Hadija? Allah asasulira mu bwenkanya tasoosuubya. Ti Hadija ku kibonerezo kino ngenda kukuwa buzito bwe buti nedda gwe kasitoosobya fenna muliro. Tewaliwo nti wakola ebisobyo 6 genda mu manda. Ono yakola buli 6 genda mu bbugu mulyegulye. No. Gwe kasitookola ensobi fenna ekibonerezo wa Allah tuyina ekimuliro.
kati gwe toddawo n'ojajinga nti obuzito bwa muno anti ojja kusanga omuntu eyatemula abantu 10 ng'otudde naye nawe kugugwa kuba oluyi mu kisiibo gwe wageya oba gwe wageya oli mu kisiibo n'okuba mu nempi oli mu kisiibo n'ogeya n'osanga nti omutemu ono yatta abantu ensi yonna gwe yamanya batuwadde ekibonere yali omusawo omuganda okitegeera yewa Allah gwe kasitokkiriza nti osobezza ekibonerezo muyina eki so kati byonna bye mukola mubikole nga mukimanyi nti tugenda gabana ekibonerezo kyekimu bw'oyisa mukazi munno obubi yagala gaana naye waliwo ali kuyisa obubi nze nakirabako n'abasajja abaagala bakazi b'abannaabwe abafumbo yagala gaana nabo bagenda mwendako naawo bagenda kumwendako era ebyo bimuwoza biki nze tankubuulire nze kubaka abasajja neekansa Allah akutadde kaaga kubaka abasajja weekansa Allah akutadde kaaga abiri naye akuleetera omulala nga nekubaka abasajja yeekansa nga n'owuwa mutwalidde ate nga yeekansa bubi nnyo akisussa ate kankubuulira Adija teri basajja babi nga basajja bakwana bakazi b'abannaabwe bafumbo anti bwe tubeera mbufumbo Adija kati kankuwe kano ka sitoole bwe tubeera mbufumbo nze ne tutuuka ne tukulana ntuuka n'enkola eri tubirya naye nga tubirya mbeera yakuwa kitiibwa kufuna tulo oba byonna wateeva nga nendya gye ŋŋenda wamanyira tosawa kwebaka nga kyokoze eki nendya gye ŋŋenda tofunye okugiramu tuli mu kisiwa ne munatusonyiwa emboozi tuli ginyumya nga tuvudde mu ssawumu kituufu bannange nawuliddeyo mu comment section yagamba musimanya Adija weesibya akatambaala ate era basimanyanga byoli mu program gy'oli mu kutuwa bannaye yemmwe bakaba fe we tubeera tubasomesa ebintu bino tekitegeeza mbuno twetadde mu mbeera mmwe gye mufiiringa n'ekirala twagala ebintu bino eno mubijjemu amagezi okumanya n'okutegeera tetubagamba nti no mukyuke mu mbeera ate kankubuulireko olaba Adija kyekiri kye nakugambye buli mukyala afuna omusajja amwagala okyagenda okulaba nga mu Uganda temukyalimu mbeera yakuvumagana naye bannakyeyombekedde bangi abakyala abatalina babaagala bangi olw'empisa zaabwe embi era oyo yennyini gwola bakola komenti ng'atandika okujajinga byatategeera yoyo yabadde nno na musajja nenga omusajja ng'ayina amaddu kati olaba oyo omusajja alwawo okusisinkana embeera ey'okwegatta anti sayansi atulaga omusajja gyakoma okulawo nga tabeera mu kikolwa ekyo eky'omukwano aluzinga ku ntegeera ye ebitundu 45 ku 100 kati omusajja okuvaako percentage eyo nga tategeera kinene ate omukyala bw'aluzinga okubeera nga tagenda mu kikolwa ekyo eky'omukwano aluzinga okutegeera ebitundu 85 ku 100 asigaza 10 n'ezi kyova olaba omukazi aludde okukola sex tomusembereranga ayinza okukuba olwo anti abasajja gye bakoma okumya abakazi baabwe nga tebeegatta bulumbaganyi boolaba ewaka kazi najjayo akambe n'akafumita omukazi aba takyategeera kubanga amazzi gali spams ziba zimutudde ku mugongo oba ku bwongo zimutuula ku mugongo ne zitandika okukosa obwongo okitegeera ku mugongo ne zikosa obwongo okitegedde so abakyala tufeeyo nnyo eri abaami baffe nammwe abaami tufeeyo nnyo eri bakyala baffe bino ebintu ebiseera ebisinga muje mulaba nti Kojja ayogedde bw'ati nayogera bw'ati si buli kyenjogedde nti kyoteekeddwa okukola londamu ebyo mu byenjogedde ate tonga nti nange ebigambo ebimeka byenjogedde nti byonna sikoze ensobi kati ate gwe ojja kulondamu eyo yokka ensobi ojja okulembezeeyo ogitambuze social media naye mu bino byonna emboozi gye tunyumiza temuli mu kikutteko kyoba owo obudde gwe kino kyovuma ekitakuteeka ate kino mula gwe kikutteko kitegeera Adija so abalabi ba HK media mwekuumireko nze nabagamba nja kuyitirangawo Adija bw'anaaba mpadde omukisa waliwo n'ebitatambudde bulungi
twogerezeganyemukko nabagamba nti bwe kasoberanga emboozi gye tunyumizza ekkwatako ng'oli eyo gy'oli weetaaga obuyambi onkubirako ku ssimu yangu ane mpeza ku kamesagi katono nnyo ku whatsapp ku 0759 00 200 0759 100 200 abamu nno sebo mwana zonna nina essimu 2 zonna nnyangu akabasomeko eri personal abasomereko eyo yokka so nja baagaliza ekisiibo ekirungi nsaba Allah abawe empeera mwenna batuukiriza okusiiba obulungi abawe kye musinga okwagala nja baagaliza obudde obulungi obw'essanyu Allah atakuumira mpeera abatukuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Banaye tweyanze gemwe bali kutulaba olunaku tukutera mwenda mu mwezi gwa Ramadhani. Tusaba Allah abenga atugondezaamu ate atwanukule mu kisiibo kino. Njagala okwongerezaako ku nsonga eno. Nalabye abantu mu comment section ejjo nga ndi mukola programu yange, ndi musanyufu, ndi mukuseka, muli mukuŋŋamba nti nze byenkola sibitegeera. Toyina bw'ojja n'ontegerera mu mulimu gwange mukwano gwe nkoledde emyaka gino ng'ate oba otunda buugi oba ng'otunda chapati oba ng'olina omulimu gwe gw'okola ng'era nange bwe sitasobola kujja ne nkutegeerera. Banaye mukikirize nti mmwe bakaba. Ffe we tubeera tubabuulira ebintu bino tekitegeeza nti nno mufune embeera gye mweteekamu. Kuno kusoma. Oba ng'olidde oba nga tolidde oba enjala ekuluma oba tekuluma, kuno kusoma. Ebintu bye mulaba wano eno mbitwale nga bwe mubitutte, muggyemu obulungi, obubi mubuleke. Kubanga era naffe tuli bantu at the end of the day tusobya. Tuyinza okubeera nga tulina bye twogedde nga tebikusiimisiza naye tekitegeeza nti internet yonna tekibisiimisiza. Waliwo ababifunyeemu and I'm sure of that. So bambi baddiya munzikirize mbasiibule yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.